mangi era olunaku lw'abakyala mu nsi yonna. Naye Uganda yalina omulamwa lwalo, ensi yonna waliwo omulamwa ogwasimbuzibwa wamu emiramwa gino emirala. Nga mu Uganda essira baaliteeka nnyo ku mateeka eddembe ly'abakyala n'obwenkanya kibeerewo eri abakyala bonna n'abaana abawala. Ate era nga ogw'ensi yonna gwali okuwaayo okufunamu, lwaki abakyala tusobole okubafunamu mu bumpiivu. Gwali muwanvu naye ekyo kyekisobola okujjamu ekikwatagana n'omulamwa ogwaffe ogwa Buganda. Omulamwa ogwaffe ogwa Buganda kugamba okusobozesa abakyala okukulemberamu enkyukakyuka mu by'obusuubuzi, ebyobulamu n'ebyobutonde bw'ensi. Twalaba nga ebintu ebyo ebisatu oba ebina bwebajjamu n'obukulembeze obulungi obw'abakyala bisobola okuleeta enkyukakyuka mu nkulaakulana y'abakyala. Tutunuulidde obukulembeze bwabwe, ebyobusuubuzi babikola batya, ebyobulamu ate n'obutonde bw'ensi. Enkyukakyuka mu bakyala tetusobola kwerabira enkyukakyuka eriwo kati mu butonde bw'ensi. Ndowooza mukirabye nti olwaleero tukedde tuli mu kasana akayitirivu, naye mu ssaawa nga 2 ate obudde bukyuse. Kati eri omukyala nga anoonya okwekulaakulanya alina emirimu gy'akola, ateekwa okutunuulira embeera efaanagana bw'eti era n'eŋŋamba atya. Olwekyo omulamwa gwaffe ogw'okuza olunaku lw'abakyala buli bwe gutyo. Olunaku lwe tugenda tukuza enkya nga 12 mu ssaza ly'e Mawokota ku ggombolola y'e Buwama Musaale oba ku ggombolola Musaale Buwama, webagenda okubeera emikolo emikulu. Era nga tusuubira maama Nnaabagereka nga bulijjo ye mugenyi waffe eri abakyala abasumulule ettu ery'omwaka omulamba okuva lwe twali esingo mwaka oguwedde paka kati. Ate era n'abakyala bamulage okweyongerako bwe bakola omwaka omulamba guno ogwakayitawo. Naye nga essira tugenda kutunuulira enkyukakyuka mu by'obusuubuzi, ebyobulamu n'ebyobutonde bw'ensi. Aba ng'omukyala buli kyakola asitula omutindo gwakyo. Era nga mu kampeyini kati gye tulina kaweefube gwe tulunga obwakabaka nga twongereza ku mwanyi terimba yakusitula mutindo. Nga buli kimu ekikolebwa tuteekwa okulaba nga omutindo gukoze eki gusituse oba nga gukyuseeko okusinziira nga bwe kyali kikolebwa emabegako. Okugeza kati abakyala basitudde omutindo mu kukuuma obutonde bw'ensi. Abasinga bettanidde nnyo okukozesa amanda gano agakozesebwa mu bisaaniiko. Abalala bakola amasiga agakekkereza enku. Ate gavumenti yatuteerawo amaseppiki amazungu agayitibwa entyo agakozesa amasannyalaze, naye nga amasannyalaze ganjuba. So olaba amasannyalaze gajja kuba nga gakozesebwa naye mu matono ate bavumbe emmere esobole n'okujja. So engeri efaanagana bwetyo olaba nga waliwo enkyukakyuka ate esitudde omutindo. N'olwekyo abakyala bagenda kwolesa nga bwe ŋŋambye ebyo bye bakoze mu mwaka okulaga ebikyuseewo okwo oba engeri gye basituddemu omutindo. Ate era maama ajja kulambula amaka amalungi akaala amatendo agagenda okubeera mu amaka agasooka
gagenda kubeera omukyala Josephine Nantume ne Vincent Semanda mu muluka gwa Mbizinya ku kyalo Buwama. Ate neewe tulinawo omukyalo ow'okulabirako mu ngeri ey'okusula omutindo, mukyala wa Profesa Masagazi Masaazi. Omukyala tujja kusaba maama amulambuleko okugezaako okulaga abakyala omutindo naddala nga mu byokulunda tugukola tutya. Abasinga tulindira mu biyumba tuziteera wansi n'olunda n'okola ekiyumba ate enkoko ne zibeera wansi wokka nga tosobola kufunamu kozesa space eryawo ey'obwereere. Naye kati wali eyo omukyala Masagazi oyo waliyo enkoko ze balundira mu cages, bazirundira mu stages nobeera nga ekiyumba osobola okuteekamu enkoko nyingi. Ekyo twakirabye nga kyakusitula butundo olw'okulunda enkoko era nga kisaanidde n'abakyala abalala bakirabireko, tulabe nga twongeramu mu bye tukola. Era waliwo n'okulambula omukyala omulala Zainabu Nakidoba, era naye ali mu muluka gwa Mbizinya ku kyalo Kati Kanyonyi. Ng'omukyala oyo era mulimi mulunzi, akola eddagala okuva mu butonde, akola wayini era akozesa bulungi amazzi agafukirira ennimiro ye n'okulima obulimi obw'enva ate ng'atunza n'abalala. Ayina naye enkoko akeera ajaguza enjaguza eyaffe ey'ekinnansi. So bwe tunaava mu kulambula okwo katugenda ku mukolo omunene ogujja okubeera kugombolola Musaale Buwama. Era tusuubira abagenyi baffe okubeera nti ba ssaawa 4 bajja kuba nga bonna bakalidde bulungi. Maama asuubira okutuukawo essaawa wakati w'5:06. Omukolo gwe gujja kumala essaawa 2 nga guwedde